Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Omusajja mukyala amangu awo. CEO Etiquette Association of Uganda. Ba kukyali. Nedda, nze what 10% I assume the relationship is done. Gweyagala sente agala muntu. No, that's what it reflects by the way. Njagala omuntu ampa sente, si njagala sente sagala muntu. Kwa sente so akudanga zitambuza zokka. Njagala muntu ampa sente. Etiquette. Welcome to Shalom 5-6 tubaniriza abatula mugamba ki muli mu chama yakwekumirako mubeko mpola tsako ali akade ngomazo subscribinga nga buli akajja natadeka akade neninda akade. By the way abantu abampe kwade kan 17 wait nga Shalom mwatu feze twakoze interview nga tekuli dobozi n'abantu basitereza interview ya denonji ekifani clear tubetondera ne lero tumulesi Black Shuga agaka gwao munnage womanyi salonye ekyombaka Muhammad Sejirinya ekyomugenzi adombaka wakawempe North alla musasire byamusowa kamukumye n'atafenga buli dira tusiga tubaweereza tunogenda bugenze buki maso mpora ndine Black Shuga beautiful amatage Kenya agatafa CEO Side Chicks Association kati bakyenyumirizamu nasinti kati bakyenyumirizamu nacho nyumirizo kwa side chick tekiri kukyenyumirizamu it's knowing wogwa Shalom mulimbi abakazi ne mulimbi abakazi omukazi nabeera nga loza ali mu relationship nga tebanga nawo kubanga men when you find a girl today oyinza okubanga motive yo see her love you don't want to keep her just oyagala kuweka agende ningi ngiri yokaja solo kuwako gwe kumutandika kumubuuza bannaye abiwa mwenyinza bala bantya bali batati wo muteka mweyo embeera yeah imagining things people have imaginary relationships nga Shalom omwala ali eri yamanyi oli baawe nga tokimanyi nti oli baawe tokimanyi ekiri e Kampala anti kati kyekyo kyegamba so people are in imaginary relationships nga girimu yekka olino mugamba halo ne mwogera wiki namba naga oyo muntu wange vako cha muntu wange wiki namba yogenze wala just mwesanga mu balano mu dropping encha kumacha kubira kugamba hi babe wallahi abatakedde hi babe how are you, did you reach well? I'm actually going to work no gamba bana inedda topamba these are the problems we have. Yes, after some time kachogere ko kino menya abantu amanyi Black Shuga omuntu amanyi are you in a relationship? That is the motive of having dates. Boba manyi nti date kulya. Ero liwa mugamba take you on a date. Anonya restaurant jatagenda ngamuko. Ne byatalyangako. Agamba buli mpulira CJs. Ntwala ku CJs. I've never been to Skies. Ntwala ku Skies. I've never been to 4 points. Ntwala ku 4 points. Ochagera. Kati abawala bye balowooza oba batwala Zanzibar kati nga mu abatamu bagala kwagala etwale Zanzibar oba no date nalowooza nti bbaala naleetera omugugu gw'abawala bonna basula nabo bwe bakikwata. Can't you go on a date mu bbaala? You can but I mean nkulaga engeri bana abantu bo gye bakirabamu ekigera me I think a date is where you're supposed to talk to each other in a comfortable zone. 12 you. Yes. Don't bring your friends. Oleta baji. Ati Shalom muleka nkubulire. Olabye enzonja gadde oga echi Black Beauty, she has a nice body, she has a nice voice. Commanding voice. Laba bwenzi jane nze ne chali wange oba omweru. Oba nsinga ebbina.
oba olaba bwe nkuteka mu katebe kati ogamba oba ngende muno mistakes girls do kati ogenda kunenya omusajja mugambe I took my friend and she actually liked my friend kati mukwano gwange yafunye ate namba yeggwe muzo so ekitegeeza tubeera ku date toleeta mukwano gwo ku lulu number 1 2025 if we call it a date abasajja kakaze mwakatandika omusajja ajja ne musajja munne mugondi mu passenger seat no gamba bannayazimusimirako tuba tukola ne jebbi akyamperekerako kati jebbi bwakuwerekera nenjagala mu jebbi bw'oba oyagadde kati okitegedde so lulu number 2025 if you're going for a date don't take your friend go alone I want you guys to know abawala mwena abali n'abasajja date it's a meeting of two people nsibuko ya buli kimu. What are the questions we ask on a first date? You need to know this person's names already by the one person that's if you don't know the name. You need to know this person's name. You need to know black sugar. You need to know what they do. You need to know what kati on a date wotegera black sugar linya ddala kwani ngotuvudde kucha black sugar okitegeera linya ddala kwani those I prefer to be called sugar nera nsobola okugamba amanya gange ne kugamba my name is Nancy but I would rather you call me sugar okitegeera so baby tukola ku first date no manyo no muntu ebintu ebyangungu manya what are his short-term goals and their long-term goals. Could that? Yes. Wane Kampala? Omala gina vaya kugege omusajja agadde abowa yambuuza okola ki? What are your plans? Tojjangaze mu interview. Telabyagala. Ati kubulira. Tojjangaze mu interview. Ati bagenda kulya amabanja gwatabyagala ali eyo. Ebbanja likutteroni. Badde otandika okugamba obasaawo omi otandika okunoonya batandika okugamba lyekitaffe biki anti wane Kampala oba oyagala okutunda ekintu kyo kiggwe ogambye abakazi nti kireeta amazzi kyefunza baswana okulya omulambo ajja nogamba omukazi omulambo guleeta amazzi bagulya kikufunza omusajja omuwako tadda mu kutuuka n'ogamba bannaye ofaaki because this man is still going to go even if you have the best pussy. So some of us they retain us. They will retain you, but when you leave home, you're going to see a sugar outside. Is what I mean. Like we need to normalize these things. That's why in Ze ngo muntu nasalawo nengamba kanyambeko abalina obwongo ng'obwange nga ye motive sikufumbirwa nga ye motive takiraba mu ye nti agenda kera ku macha nga buli lunaku asula ku buliri n'oyo omusajja every day. Now the challenge is black sugar. Basajja chika ate womufuna. Ana mumufuna ya abantu abalala. Basaponsor bayomba bapangiza za apartment ene mbagattako obuvubuko obulala. Kati anti oyo side chick. Any side chick is supposed to be faithful. At some point na side chick never faithful. Yes, naliko ne bina until the relationship ends. Naliko ne bina nangamba toba malaya. Nemugamba siba. Era yali ambuza kibuzo kikimu nti wabirayo abalala. Me, I'll have my man until things fail. And then I'll go and have another man. Bwekityo bwenkola kinze bwenkitambuza. So once in a relationship, you don't have the other side. Ekitera okwendesa side chick. Kubeera nga gwe daddy. Like all the needs to be married is. Kati fuba okulaba nga gwe omusajja ayagala side chick osobola okusustaininga side chick oyo tomuletera kubanga rent oba rent olusi taliiwo because baba taliiwo waliwo omanyi daily life abawala bakimanyi every woman buli lunaku wabira ya mugambayo every day so kati oyinza okugira mu boat nga aliwo aweereza lunch eri worth the rent ne bakwata sleeping. Nze mukulekera oli bwabwe mmanyi okategedde so kyova nakubuuza neggulo gwe mbulirayo nti Shuga mmanyi bbaawo gundi sina gwe mmanyi naye kati oba kyanga olwo atwaza okuba olina owa renti olina owaki ezo gunje mwambaza miliyoni emu abiri aleka nkugamba omusajja wange yeesobola negamba omusajja gwe nabbandi ako kuba siwuwo alina omukyala ewaka samubba
Nina policy case. Nina reference. Nina why don't you serve another man is married? Never kumusajja omufumbo. Eyo campaign weri. Is no musajja omufumbo tuli tuti. I can't live without a married man. Your quality is soka. For you to be my test, first you need to be married. Tuli tuti. Mwagala nnyo sisobola kubeera watali. Inze n'omusajja omufumbo. Era bwe twawukana era afuna mufumbo. Shuga, how would you feel? Ng'ofunye kati omusajja gw'olina oyo ng'afunye side chick omulala. Let me tell you something. Buli mukazi asobola okuba ne mujjawe. Naye just ekiruma abakazi kubanga ye yasookayo n'oleeta omulala. Nkiddemu tufunye amagezi. Magezi gazze. Sipenga za amaanyi. Nti inze bwe manga nze side chick. Ate nange sali agadde side chick omulala akole ki? Ajje. Okategedde. Kyekiruma n'omukyalo omufumbo. Naye omukyalo omufumbo singa naye omusajja omufumbo amukwana. Asobola okugumira wano kubanga oli amusanzeeyo. Buzibu buli nti gwe kunsangayo. That is the nature of women. That is the nature of women. Okategedde. So, me as a person, I would not stop daddy from having any other girl, but at least do it respectfully. Babiri jibali. Nemekulaba bino bintu bawala bebekola ku TikTok oli najja mu comment section ya munne oba ne besonda abawala bana ne bajja baranireko omusayi njja kukuba omukazi omufumbo njja kukuba abawala abazonga musima tugenda tulumbe gundi n'omusajja wamwe mukubireko mwenna bamulamu boyo anti Shuga ne anko wamwe mwenna ogenda bakuba Inzanche simu yange tekubibako ne bangamba nti va ku bba wange nedda. Yakwira ko jaga va ku bba. Esimu yange tekubibako kugamba oyo nonsense. Aba kuchapchi. No sinti kuncha ndikugamba amateeka aganfuga. Kati Shalom ngonkubira esimu nti va ku ngomukazi akubira esimu nti va ku Shalom. Likeki kyama. Obunziba. Obuzibu nze siwulira na misana. Omukazi tuvudde naye wala mukazi wange twezimbye. Obuzibu ninaze obuzibu kalenze muzime nagambe konti ngenda mu Bashuka mwe twasumbwa. Temwagala zimba baba mu muzimba abamwe. Hardware world iri wali nti na mulimu ebizimbisibwa funa ba contractor tuina banji nyo mu Uganda funa engineer funa baba itabani ba surveyor bonna bakulamba gendo gule poloti muzi. Wouldn't you feel good if you develop your own man? Look at Michelle Obama. Look at Babi Zuena, Daniela, Bazimbi. In fact, look at Mama Jaden. Do I look like I feel bad? No, you ought to. No, you're not empathetic. You're supposed to be on your you put yourself in someone else's shoes. Now, mukazi ayagala ave ku musajja omufumbo. You're also not empathetic. Yes, because the Bible says, love your neighbor as you love yourself. Nakugamba yagala yagala someone's husband. Love your neighbor as you love yourself. Kitegeeza nti bwe mbanga neyagaliza omusajja omulungi naawe kamukwagalize. Kati bw'oyagaliza musajja w'oli go baatwala edda. Anti nina ekintu kye ngamba abantu kye batategeera nti abasajja bangi bayitirivu banji ng'olina mpuliriza Shuga abasajja batono nkugamba abasajja bangi bayitirivu but abali ready okubeera committed be batono ennyo abagezi be batono ennyo abalina ssente be batono ennyo kaakati buli age bracket gye tulimu kati muyange ku buli 100% ne mu malwaliro okiraba nti abazadde basinga nnyo okuzaala abaana ab'obuwala okusinga abaana ab'obulenzi okitegeera kati nze mu age bracket yange abalina okubeera committed na byonna babatwala dda kyokka ate sisiina kwagala ali mu age bracket yange nina kwagala musajja nga nsingako emyaka ng'etaano ekitono ennyo so that tumatchinga entegeera or so that I can feel like he's superior. Anti kati tuba tugenda kwekuba oba olabira ddala wakola ekyobusulo ndoza eraba emyaka ndoza gye gikuba waga muvubuka gwe kati kakutanda abe nga muto ku ggwe gwolooza lwaki abaana ab'obulenzi babonaabona kwagala mukazi mukulu aba alabira ddala kati women
are natural managers. Naturally, we are managers. So labira ddala ng'akaana kakutawaanya if they are younger than you. Buli kintu kyayogera kiba tekiriimu sense. Naye waba kusingako emyaka. Oshegera kye ngamba. So nze be yalina okumpasa. Ansinga obukulu ate mufumbo. Nsobola okubeera awo nga Shalom, Mama Jaden, omusajja gwe yasabirira yali Shalom, nga nange ze ssaala zange. Tomanye kano kayiba Mukama nsaba ontondera omu. Mukama asookuwa. Nga yamutonda dda. Nze nkubuulira. Kaakati kyovala bantera okubagamba nti tusobola okuba nga tulina bye twetaaga mu musajja nga bye bimu biti. Naye gwe wamufuna dda. Osoba omusajja ng'afaanana omusajja nze sina musajja mwenzi. Wallahi sina musajja mwenzi. Era nze nsanga musajja wange ng'alina omuntu omulala ayinza okuba nga mulongo we. Wallahi nga teyamanya nti bamazaala nga balongo. Shuga wekazi. Omusajja nga asobola okufaananira ddala owuwo. Shuga ng'atambulira ddala ng'owuwo. Nga n'ennamba y'essimu balina yeemu kyewu. Shuga tekisoboka. Sikulimba. Wallahi. Nga n'amannya balina geegamu Shalom. Nga babaza olunaku lwe lumu, ennamba y'essimu yeemu, abazadde be bamu. Nga bana balongo baafulumira kweza kikase nnyini. You're describing someone else's husband. No. Gwagala kifuula. Wange. Mbo omusajja wooli alinga ddala erinnya owuwo. Oyagala kutwala musajja wooli. Nedda, does your man lose eyesight? Some do at night. They lose eyesight. Then report those cases. Bebe inokola ku first date. Manyo omusajja agwensimbu. So to the first date. No. Mweze date says isoka. Azuke chiro nali agolirozi. Bitegere. Musajja bombi. Omusajja omumpi azuka ekiro nali agolirozi. Eza chicken flavor. Ayinzo nyiga asobola okunyiga nadde eno side ene ey'obuliri wano wojoteka ebigere ng'anyiize nyati kabakavaano paka wano. Atajja abantu bakola kiki? Ate ndiyo by the tell you omusajja nga muntu tosobola kuba mumpi n'obeera omusajja. Mati mange ndogulira mutabani wange ngoye ninga kale kayinza okunyumira baby naye. Olomba mufuuse bato mwina anayinza okusima engolo. Buli lwonnyiza. Osiga obukyali mu bantu. You're racist. I'm not shaming. You're not shaming people. Abasajja abantu we bali nga bansonga mu ggwanga bagenda kukolimira ngo bwaba omusajja tosa katagambe omusajja bwabanga mumpi ng'alina ssente tanga mumpi ajja Roman Reigns gwe mbanda bako wali sokoleke omusajja nga mumpi ng'alina ssente aba mumpi todamira kugata kigambo mumpi ne ssente omusajja ng'alina ssente abakyenyini kyoyagala Roman Reigns ajja abakyenyini kyoyagala abeere naye osanga omusajja n'apika akanyama ina ng'alinga akasajja ka piki feya ng'agenda kulya muve mukola sexy ng'okooye tewali kyakulya tewali yadde amazzi. Not love is blind. Nze nja kukuba olinze kubuulira tokiddangamu ne bwe ndiba nfudde ne bwe ndiba nfudde ku mutala kuno tokiddangamu. For you don't believe that love is blind. Baby, as long as we got love, we don't need no money, and you and I. What we've got together is much more than what money can buy. What we got. Don't do your music. Gowulire ebintu binyuma. Binyuma. Nze obuzibu nina siwulira na misana obadde obiwulira byayogera. Nze amenyo gaba gannuma. Black sugar. If there is love, money will come later. Let's do this. Let money come first. Kale kankube tomanyi kyaba kiri mu ssente. Omusajja agaba ssente. Ye atudde kamunemena mutera ku right hand of the father kuliko Yesu. Atudde ku left hand side of the father. Atulako yekka ukono. Kono kuliko Yesu yadde eno. Era yoyo omusajja yekka gwe batonda mu kifaananyi kya Katonda. God created man in his image. Bali bagamba rich man. Agaba ssente gwe bali bagamba. Kankugambe Shalom bw'omukazi ssente eza n'otetanga kwogera kigambo kyonna. Mungu yakola omusajja omwavu ng'annyonnyola. Asobola okunyonnyola n'afuna n'obuntu n'amaliso ga white and sides. Bw'atyo Mungu bwe yakola omusajja omwavu. Oh, tu. Bannange bava bannange munaasonyiwa okuseka. Kinsuseko.
nze njagala ebintu nga twogera ebintu ebigenda okukutuka bagula eddakiika ezabbiri mpozi ziba mmeka ziba 10 kati wabula neza bonna nga zikuba wuneza omwezi batutta ba telecommunication. You see, baby, I even called you from MTN to Airtel to show you that I love you. Bigambe nyoko. Doesn't that make you a slut? I don't care how you want to interpret it, but I want to let you know that the woman you're sleeping with, yes, he gave his ego, akole enjala, ayambala engoye, yes, waliwo kana akatono tuya kunyebwa kya fene lumonde omukwano gutambula ina ulcers sirya lumonde n'ebinyebwa byennyini sibirya. Katikkiro avaayo n'agamba mwabagamba abasabavubuka bafune ssente babawase mwagala bazijjewa mwagala bafumirwa kitabu mwabala batugamba mufumirwa balina ssente tujjewa ssente. Shalom, weepimire ekyonoolya kusijjezi waliyo omuceere ne muto nnyinyi waliyo ki londako wonoolya omwavuta abeeko na muntu we nkugambye alondeko waanaalya okategedde H&M erina chapati ne ku mudaala gwa chapati kuliko ki kuliko chapati genda oli ez'ebitaano ye grade yo ebirimu enfuufu. That is where God put you. Ate kwiza n'okubeerawo nga mmwe gundi zigire emizimu gye bajja munanka ziri gye baweerezako ne mu mbizzi nga bagiweereza ne mu baavu. Ye nze nkubuulira we baaweereza bwe bati ojjukire gye emizimu ne gigenda mu mbizzi egimu ne gikwata abaavu kubanga bannaayi ate omusajja omwavu alina omutte abanekeya kufaayo. Kati leka nkubuulire ng'oyagala okumanya nti nno omusajja oyagala okumanya nti omusajja omwavu anyiiza essimu evuga n'ogitunulako bwoti naye nze n'enamba y'omwavu teyitamu mu ssimu yange. Sikulimba kati onkubiri ogenda kuŋŋamba ki? Nja kuzifuna. Soko zifune wendi bagambe ngenda kufa leero. Do you know that you're a red flag? Good. If I'm a red flag to all the poor men, wretched, hopeless, good. Kati ebyo olaba bigenda kuluma abantu abatalina ssente. Era omwavu yagenda okunyiiga agambe nti atunda ki? Wulira abaavu komenti zaabwe zigenda atunda ki? Weerengere ddala lumu tumanye. This is it makes you a slut. Because for everything, it has to be paid for. Thing is like this. Kiki otunda ekyo? Mukwano. Wekireke tokigula. Kanjogere ne target audience oba target market. Bakyala bali mukola bali nnyonyi bagenze ebweru bali abajaze ku mulimu. Nacho oli ku mulimu okola ne bagenze ebweru bagenze mawanga banoonya kasente. Nze nkola ki wano? Tonsaze nkola. Ngenda kuva no ngende ku radio ngenda kola ki? Kola. Male ngende ku TV ngenda kola ki? Kola. Male like I don't want to say a lot of things. Nkola. So zitogenda kujaggwe ondabemu miracle egenda okuyimbulula obwavu okuva mu kikacha. Nedda. We lost you today. Tell me honesty. Omwavu afe. Omwavu afe. Obafafe. Tuli bakyala babagagga. Omwavu afe. Actually yetaga n'atulika. Bali badde babulawo nga bachwezi. Nga tatubonya yadde omugulira essanduuku nedda. Oyinza okuba ekikukyaya abaavu nga naawe oli mwavu nga tekikukyaya abaavu. N'ekirungi ozze ku mulimu gwange kyekirungi ekiri. Nanti esifanye oyinza okugamba ng'obusungu bw'olina nga ssente ezaakulema okukola oyagala funa musajja mugagga azina black sugar. Nze nali mbaddeko mu ebyo bi stupid simanga love is blind simanga true love. Ng'ebizibu by'omusajja byonna nze. It's supposed to be like that. Senga azimba omusajja w'oyo. Olinga amazi. Teri kintu kirumanga mwavu ayenda. Kwetaano gy'omuweereza n'agabako omutwalo n'ogamba letera ddala oli gwe mbandabirira akuveeko kubanga ndi mu kuzikuwa kw'otoola kw'owooli nze ondetera enziku. Kiri mutumba alina enziku.
kati golozo mwala go wadde omutwala agenda guguzisa akyanabisa bulusta wawa go wadde omutwala shagerwa agumunye ekyo kyoyogedde takimanyi nakimanya waliwo sabbuuni ow'ebbiri ebitaano anaaba mama alabira ddala ng'ayonoona nga taswazeteekamu ate no bintu byanjawulo waliwo n'omusajja okuba nga alina ssente naye waliwo n'okuzigaba so funa omusajja so you date a giver, let me tell you guys abawala, let's stop getting intimidated. Most of abakola for abalina ntino you get a salary, for abalina ntino you have a net worth every month. Please tokkiriza musajja kujoga. They make us feel like bakochera okuwulira ntino gwe wenna omukyala ali eyo eyakola workshop yo ayina salon ng'okola nkola bizigo ng'okola nti ate gwe you have to beg for love. Nedda, no. Tolina kusabiriza mukwano. If that oyo akakavuka ekakumanyira kadampinge, you've been giving them a life obadde na muzadde we. These things happen to women, just tebabyogera. Omukazi nakabanga tasobola kaaba nnyo kubanga ebweru balina engeri gye bamulabamu. Banji abakabira mu relationship. Okitegeera. Ababali mu relationship kubanga iPhone yemusibye iCloud C. Ngani ngam omusajja yaji mugulira ekingira. Ngamba let's break up what. Kati lekankubulira Shalom ekyo kyebadde nkunyonyola wano ne kugamba bino byenjogera tebitegeza their goals. We have goals, we have banaye mbulira Shalom nti yagala muwalawo yezimbe n'omuntu obasange nga basula mukasiisira mbu bezimba. What's a kasisira na of course I'm going to empower my girls. What about you make your own money nofuna omusajja gwoyagala? Nefuna omusajja gwenjagala nga mwavu. Naina sente. Ekyo kati amagezi gazze. Okategedde. Tuvula sagala mwavu because already nina budget entulako every month or every week. Wekali. So if you're coming and you can't even afford 20% of that budget, ozekolachi. Mukwano mala konkutusa ku nchiko. Tontusa bileke. Tontusa. Ndamubiyagale gwanga lyachuka. Oba mwatimanya kwa bakazi mumala kache gwanga lyatawukira. Tontusa bileke tulabe obanafu. Naye waliwo n'ebintu byo. Omusajja omwavu yayinzo kataka tosala kusanga omusajja mugagga nga atuyane ebyenkwawa ne bichuka ne bifukamu ebya white tekisoboka. Mwavu. Omwavu akola atya? Mwavu be batuyana agenda okwanika bonti ekyo. Teri musajja mugagga ayina saati ya white nga wanene wa yellowish. Nedda mwavu. Teri musajja mugagga awunya kabuvubuka. Nedda mwavu. Teri mugagga awunya kamwa. Mwavu. Nata bagagga mubendako. Teri mugagga afuwa biwunya. Mwavu. Hey! Nze nkubu. Omugagga afuwa biliwa, afuwa buwowo. Omugagga afuwa buwowo. Aha, owulira wanene wonna nga wabune. Shuga yasamira. Kubulira. Nze nkubulira reality. Yasamira muri. Atosana muwulira nga anyambye omugagga tekisoboka. Omugagga tafuwa. Kadi Don Chris nga yafuwad. Tufuba okulaba nga detoxified all the time. Omujjukizaako mungagga omusulo tegumuluma. Akajjukira wanywedde kamasa west. Batugenda ofuke. Nga ogamba omugagga? Tigwenda kumuluma lwaki gumuluma. Omwavu yabeerewa atya. Omwavu yaluma omusulo. Aina n'okugugumiramuko akatago kamulume aina okusiba mukota aina olindako kubanga buli lwafu katuflashinga lita 2 era tumubala ofuse nnyo toddamu genda muntu efuka ku kikomera. N'abagagga mubendako nga bagamba tebamalako mu nsonga z'omutisenga. Simanyi baga nze nakikugamba ne lwe twali mu last share woman apiluli. Nakugamba simanyi nze bantu gye bajja basajja baabo waliwo n'abagamba nti abasajja bedda musimanga abasajja abakulu tebaba na bisolo simanyanga bikoze bitya. Onako wagwako nga mukulu. Jalani. Nemanya ensonga lwaki Abaganda bagamba kuba kugulu kwa kusatu.
nga Mungu yawabye okugulu okulala. So like Shuga, does size matter to you? I think it's two-way. I think it's two-way. Like, but tuba tugenda okola sex, both of us need to know what we want. You communicate. I have a certain thing that my man usually asks me. How do you want me? Your man? Yeah, how do you want me? That's beautiful. He whispers. Nempuliranga speaker. Eh? Ategeria gwanga lino. Akubuza, how do you want it to be? Do you feel me? So people should learn to communicate. Yeah. Naye omuntu naba nayiritira. Nomaze? Okufuna ku sound. Musajja nga ayiritira nga amala. Nasimbi amani. Lwaki teyafunidde eddala liquid soap n'amubalagala lumu? Obeji. Ejiri amaanyi naddala y'enjuba. Njimanyi enjuba nagikozesa. Katana. Shalom tugula amaji agokufumira ku spaghetti. Era ogenda wa boyfriend nga yotule y'amaji. Wekengeremu. Abaana bakubaka ji. Akuba ejinajjamu enjuba. Jukira enjuba eserere chekireti. Ayikati eji. Walabe eji Black Sugar. Twaliyese mu 2024. 2025 tuli ku ovacado. Era obuuza atunda ovacado nawe ekyengedde obulungi. Ovacado kati gwe tuliko abasajja. Tuli ku ovacado twavudde ku G. Ejiri ya 20 kati tuli ku ovacado. Naye abasajja wama don't masturbate. Don't masturbate. Kati mwe museera. Tetuseera banna. Tuli abala Black Sugar. Tetuseera. Nkoleze etaano gyange. Etaano? Unera kuneyambulira. Etaano nga sente. Ate ompa bigali. Etaano ebeera bigali. Ngenda zikozesa ki emitwalo etaano? Tetusibuza abantu emitwalo ebiri. Ozima ozize n'omusibuze tusigale ku kwalo. Shalom. Wajja, you came home last time and I bought breakfast. Walaba weche etaano. Single plate y'omuntu yali mu 65. Nze 65. Go 65. Shani, oshage. Kati 50 nkole ekyo oyagala. Emala mubadde kwa tusifite ali katalinyako boda ya kanana okudda kuziwe kudda nanfa na kusalama na savinga ke kyesatu. Ani agenda enasa na otegedde zibawe. Atenze wenkuwere etaano bannanga oluddako sikuwa. Ono savinga. Mukama yebali kumpa munyoro wange. Hey! Any minister munyoro. Yes. Kama yebali kumpa munyoro wange kubanga ennaku mbadde sigirabanga. Sugar jokolo wa minister munyoro. Nina mukama wange omunyoro n'omwami wange omunyoro. Hakuna chinge budoti buno. Minister munyoro ate gyokola ate omwami w'omunyoro. Namuswa. Nedda. Analia kunswazi. What are some of the red flags? So guys, no zo in a relationship. My sister, bokubiranga omusajja. Oba bwakubiranga. Waliwo manyi obusimu abasajja bavuwe bekubya. Hello, have you had lunch? No, I'm kind of busy. I'm kind of busy, but I'm kind of uptight. I'll see. Oba no mugamba sina kufuna lunch. Nakubuuza ogenda kukola otya? Wakubye kubuuza ki? Wabadde nkeberako nga ndidde eri wajje wampadde. Oyasama. Nkebera ku muntu wange. Nigga Sugar, have you had lunch? Until the solo quarter no kugamba, yes, someone delivered it. That's not Blackie. Ngwakumenyeka kati aba ku moine mitima. Tulinachi. Tusa kuba na mitima chemanyi kati mmwe. Muteko kubanga supplement mukoza mo bakatago bakibomba. I don't think you have hearts. Kati ngomusajja omwavobe okukozesa ki. Donate it to the rich men to have lives. Gomero yagenda mugeye. Nzai nakatabo kabagenda mu ggulu. Era erinnya lyo liri mu penso. Kati ngomusajja omwavobe okukozesa ki. Donate it to the rich men to have lives. Nzai nakatabo kabagenda mu ggulu. Era erinnya lyo liri mu penso. Kati ngomusajja omwavobe okukozesa ki.
Omusajja mwavi yali mupenso genda muggulu. Ndiri mupenso. Era Joko mubona bunamba kusambula later paka rugwa yeri. Kujana nyaso ngabacha abantu babo. Shalom Kawesi. Kawesi Shalom. Kawesi Shalom kwise mirundi emeka. Esatu. Bemanga nyumya nawe. Tudda mukusala na bigambo ku Katonda. Katagala bavu. I think the Bible yagamba blessed are those who are poor, for they shall possess the kingdom of God. Bagenda mbabakaga story ya Lazaro yali omwavu. No mugagga yafane Lazaro nafa. Omugagga nagenda mugeyena. Omuzungu yakola omuntu omufirika. Omugagga agenda mugenda gwowana omwavu Lazaro. Naga mtufa cha Ibrahim. Oloza lwaki omusumba omwa kugamba leeta miliyoni emu oba miliyoni 2 oba miliyoni 3 otwala omukisa. Abagezigezi, nzambata bagezigezi abo. So if I call you out of love, Naga Shuga, how have you been? Have you eaten? Is that a red flag? Like it's scary, I'm caring about you. It's a red flag. Bossy. Ojukira glory to abadano ne bampeleza sente za lunch. Kata yo mukuru yampereza nadi sina nakogerako naye nataka kuseleza lunch then nampereza ne like proof mu WhatsApp njaweza sente kati nankubira nangamba have you received the money ngamba yes I have meanwhile it's not my man yes I've received the money nangamba oh I wanted to know if like you can have that as your lunch nangamba I think oh ulira sensi wanted to know if you can have that as already zoted deco. Yeah. Let's look at sustainability. How long is going to sustain it? So it makes you slut. Boko yagala saint. It makes you a slut. You try to dwell okola mu town Shuga. Kati gweto fayo. Kijabe gabo cha kati kubuli Shalom. Inze. Omusajja ne bwendiba nalirowozeza ku kyobufumbo. Sali agadde kunkolera mukolo gwambaga. Right. Your mom would be proud. Namunyonyola ne mugamba oboyagala goma sinkola. Njajigulira. Wano office ya mugagga. Neri office ya no, bamama bagala nyo tamikwanyo gyabwe the mwaka nabo ngabakwanyu the mama nafu yechibwe ekyo mugamba nja kugulira gomase ya mayinja satini nja kuleta siriki ojja kufuna oyagala material oyagala mushanana oyagala ngoye z'abayindi what do you want mayinja kyonna kyoyagala nja kukikuleetera onumi naye nze omusajja nja kutuula naye mugambe okay you said you want to live with me singa nali njagala okufumbirwa nti omukolo budget ya mmeka nti 12 ntono chikuchala chicheche chikula Shuga come on 12 senyi chikula nemba kanye 12 yose katukolere ku budget yo anyway naye nganze mkwano nedda nti 12 nja kusigabanya ne mama wange muweekeze asikolemu ekintu ekimukula nanti bagala kiri ekitiibwa kiri omwana bamwanjudde akyadde is that joy they get as the parents teriyo joy esinga ya sente okimanyi nti omuzadde asobola okunyiga singa abantu bajja like ne balya buli kimu nga kiri oke ne wayitawo wiiki emu nga talinamu kasente kati teebirizaamu nga 12 nkuwaddeko 10 neka mami weyagale wazaala should be happy ukitegedde weyagale wakola ki wazaala let's stop being on certain norms that ze batuyigiriza as it was in the beginning. I can get my Shalom and take him to my mom namubuzaako n'akyala ne bamumanya byali n'omwana waffe n'abantu beewaabwe nabo ne bamanya nti eno gyenva like just a small thing for us oshegera nze siri kwabo nina okulaga senge yali andoga nti yali yagamba nja kudira osambe gawuni pressure dollar abaana bo ku TikTok nga bakola emikolo kakasaba nti namutwala nze mulina that's the pressure nenga mugukoleddewo omukolo ku mizigo mutaddewo tent ku nyumba za Land Road wali amunava mikolo ne badda ate muzigo
I agree with you. So I feel like it's stupid. For me, I feel like it's stupid. It is. Really, really stupid. I would rather my man, for those who want to get married, my man, kwatako abewa mwe, boyagala kujja nabo, come visit my family. Mwe kuba manyenti bino java no java relationship ebenga we. So literally omukolo gwo 20 people bamala. We guli banga je guli. You're not even financially strained. Katola bafe wafe. Naba abiri banji kubanga ewafe we are not that. You're a very big family. Your what? Your friends, your workmates. I have a friend, she's called Kathy. Tombanga invitation ejja ku mukolo sijja kujja. Right. Aboka nyuge chimuli n'enchibaka. Omwoyo w'okufumbirwa nankwata. Anetta. He finds a wife finds a good thing. Twaga bakikogereko ekyo. Nedda bakireke. Bagay jajja fe Shuga yafumbirwa jajja fe ku lutikko. Era nja kuba jajja. Already ndi muzadde. Nja kuba jajja. Ebi bintu byadda ebyo kyova mbadde nkugamba nti there are people abalinga nze just lwakuba nti nno bwe boogera mu bayita bamalaya. Nga goal yaffe si bufumbo. We would love to be in love with partners. We can sustain relationships, but with partners. Yes, we visit once in a while. Or ekiretera abantu abamu okwekyawa ennyo joko mu kubeera ennyo n'omuntu otegeera nti kaakati ono bulijjo gundi bulijjo bwa flashing tamanyi kosa toilet brush bulijjo otegeera a lot of things. That's where compromise comes in and patience. Omuntu oba omwagala. There are things we compromise because we love those people. Abantu bagumidde abasajja bali okugumoko kwe kuletedde omusajja okunoonya side chick. There are men who no longer sleep in their beds. Ajja waka ne bakako mu ntebe loto mutwalire ka. Lwaki bakazi bakabutefaako kwambala ddira no bingi nga n'osasola bikunnyonnyola ate oluusi abasajja batya n'okugamba abakazi nti wano okola wensobi nga muli awulira omanya abakazi we bafumbirwa abasajja baabwe. They tend to become superior. Abakazi naddala nga azadde aba alabanga buli kimu kiteekwa okukolebwa. Nze ndafuga amaka gano nze amagundi okola ki mu fumbiro lyange libalirye yani zibazize kati n'omusajja ne lwe yalyogedde ekintu like they be like kamulekereyo kasitaye mama w'abaana. Omukazi nakubira essimu n'akuboggolera ng'ekintu kyonna okumudamu kumugamba kale mama gondi kankuddire onzijjako otya waliwo ne relationships ezibeerawo mu bufu like waliwo obufumbo marriages ezibeerawo nga there is no longer love. Senga atwayo kyatu nagamba ne muso okyusamu oba omuntu n'omuzze ewaabwe abantu bandikeza abantu ku bus. Abasajja batambwange wano n'omukazi agamba okudda mu bufumbo wakirindira. Chovola abaside chick kati banji. Lwakuba nti the mistake we have is the girls don't know. Chova njagala kola yo conference mu first quarter. Ey'omwaka y'abaside chick. What difference between a side chick, a wife material and a hoe? Omukyala y'omukyala ow'ewaka gwe baawasa baawo bw'ayenda n'afuna omukazi omulala naye n'atuka ekiseera n'akulaga nti ono naye mujjawo n'amukulaga oba n'amuzaalamu gyali oyo oba n'amuzaalamu oyo abasekedwa efayinza n'okuba nga tamukulaze naye ng'eri omukyala omulala nga naye alina abaana gyali anaawoli gyoli oyo aba second wife. Now side chick yenze atayagala yadde okumanya ebikwata newuwo like I really don't want you saagala nnyo we stressing ennyo nti nze nsobola n'okuba sister wo mamami atusanze side chick. Yes cousin. Side chick taba na buba
obubira omusajja w'abendi wuwo lwaki obubira omusajja w'abendi wuwo naye nasati naye aba alina feeling ng'omuntu alina feelings zirina okubeerako ne limits oli omusajja okimanyi bulungi nti si wuwo so side chick talina kububa so ko amateeka gafuga baside chick kyova amateeka gafuga baside chick tokubira mukazi w'abendi ate mumukola nga mukubireko mubuuze daddy waffe atuuse bulungi avuze atamidde. Now you're trying obogezaako kuruininga kintu kya daddy, making sure you help daddy keep his home because yambo musajja kumama kage, making sure erite waba buzibu. It's your responsibility as a side chick. Yes. Oku making sure nti mami ali satisfied so that takunonya takubira simu kuita kisirani daddy takwegana na kuita ati akasajja mutwegana no pita setani nti stani yake mkwano gwe bakugamba setani yakubakugamba akulabikiranga Shuga stani yake minonga kama na tuweleza obuntu no mutu kati kukuli dome kusanze mubala tugambye halo no nesibako mutu esibako nga tuli mabala abawala just to greet the chokunywa no can I have your number yeah how are you bya mutu kole ebyo mbasi kwagadde amukufe ogenda okuwoza no let me tell you Shalom amukufe twakula bulungi we have good hearts kati let me tell you Shalom, those are the ones that have imaginary relationships. You yabera mukyala nga gwe toli baawe na relationship agirimu butya bwomu yo yakwesibako kale ate waliyo ffe kubanga nze omusajja yankwana nanga like they tell us omukyala ne mukyala wange ali wati ne bwati era nga mbera bwati ne bwati fere tukuba simu by the man. I don't call my man, I rarely call him. Yeah, kunkubira kubanga simanyi timing ye. You don't call your man at all? I rarely. Why? Okay, don't you communicate like bamukubira ngesimu mami yanje nze sagala mukazi oli kufuna buzibu bwonna. Okay, what if it is cold these days? What if it gets cold? Look at him to senga abaddewo. Senga ani abaddewo? Omwami oli nga atali wa mukyala mukulu. Nze ndwa wuno nosuli waka oba rent nsasula waji. Kuba nyingira 12. Shuga pai kati okyali mwana muto. Naye ogenda kuloyingira emyaka 3. Ebyo ebintu mbiwulidde nnyo. Nawataka companion. Ebyo ebintu mbiwulidde nnyo. You guys need to wake up. You guys need to wake up. Companion ina munagani. Wetaaga omuntu munno gw'ogambira ku munne how has been your day? Njakubira mimi mubuuzi. I have sikubidde ko ku machana kebirako. Did I die? Did you die? Hey! When nafuna kabenje tewanoonya liiti. Ngesunja ziyitamu. Newera likirira. Kati oli abadagala okuneraliikira kabiri I have people who care. Nkwegayiridde tomira panadongo oli oba omwetaaga. Nedda mukwano. Tomira panadongo mutwe bulima neighbor. Mwana n'abaana bitaaga obufumbo. Abaana omuntu afumbiwe. Eyeetaaga obufumbo afumbirwe sinnamukaana. Naye bw'ofumbirwa genda gy'olaga ng'omanyi gy'olaga manya gwani. Tukooye abajja ne batugamba talabirira mwana. Tubakooye. Talabirira mwana yatusuulawo. As much as this man is a father to your child, you're also a mother to your child. Tomu failing. Tukooye abantu, tukooye musimanyi. Tukooye abeero gaba naye nedda. Kati abaana bato balogo. Mbalaba. Myaka 2 njagala abeere ku nze nzekka. Bana ebyasonseka wansi basooka ebbeeyi lya ggoonya. Bana ya ggoonya. Itabbeeyi lya ggoonya. Omba kwaita programa nango nikyabati nonake. Siwe balite bele lya ggoonya. Alikwata nasawa kakwanso kwanso. No sonsekayo. Simanyanga omusajja wakulya mbwaba agenda kubeera ku gwe wekka. Ne we no. Kyali ako we do. Ngane omwejjako. Bana kati olaba daddy ali bwate nga sibikoza we nabikozesa mami ta. Wouldn't you bewitch a man to love you alone? Love you alone portion. Ngomusajja agala gweka. So ngarachi njagala kubeera side chick. I'm too good to be anyone's woman alone. Why do you think you're too good? Okay. Don't you think you're wona weerabira antu batakulabira? I'm too good. Wala kuba afuna omusajja omunyoro. Kati yalaba anya goloti. Hamutake Kenya agata. Shalom. I'm too good nti
I will feel like I'm not being appreciated. Kuba chintu sekoko. I do a lot of things. I'm limitless when I love. Mikwano jange gisobola okugamba never see relationship. Wagamba ko bosobola okwagala omusajja? Nemwagalira ne mchala we. Karate mu 2025 siku enkoma. Ane nazala mwagala yatuzalira omuchala. Ne Sezala. Yazala wa mujjawo. Naye ogenda mwagala. Ne Sezala. Ngateko n'abako baganda be. N'abaana be bazaala nja kumwagala ekika kiramba. Wagala ekika kya mujjawo? Ajja nga watali serious sinywa. Shuga. Tuli tuti. Mamuli awo naye ffe tujja ne ku mikolo gyammwe we are your matrons. Wasoba metoni mikolo gwa mujjawo. Mukasiki asooka wange nga tonagenda mu honeymoon ze nkubulira. Omusajja? Mu busikite mubaleetera semanya mbu akisibula lumu. Weeralikirire nga nnyo omukyalo oyo yeesembereza bbaawe ku mukolo. Yoyo. Mukasikiwa na abazi nazi nawe kasikiwa bamuganje George nogenze George otuleseewo. Andi jukire ezennaku simanga omukyalo abira waabwe. Nakunga sapi. Tuli mu gavana eno. Tuli mu nonivia. Tuli mu busiki bwaffe. You need to thank side chicks. We do a lot. Wala mukane shopping. Nedda like obisere bimu ebintu abami bamwe balete waka. Wenzo kulowooza nti omwami nti ayiza. My friend, I'm the brains behind all that creativity. You the side chick. Nze manya nti kati they need conflicts for the kids. Matamalonji is cow and gate for the babies. Shopping in the government said you're not caring. Darling, it's me who is caring. The side chick. Yes, darling. Kati nze manya nti zinengoye zavaako mami bamugulireyo official wear what. Kati nze manya ngamba this can look elegant on her and also now kijja kusikiriza. Mba manyi. Nakubajaza M10. Alete mwabagulire boxer za Arsenal. Boxer. Ziba boxer. Nakube kino kipule kisoti. Nengano kasadi ti. Mondanga muri mwe. Akana ogenda ku hostel eddanga sinna wasa. Disclaimer. Chingambo limba. Kebera bulungi disclaimer. Network endaga kibya kakati. Asibya kakati. Eddanga sinna wasa. Mama Jade. Ngenda ku hostel omwana omusanga nga ali bwerera kana metu some eggs. Nashuka bwati ngatayambadde katunaka. Bananga abakyala abafumbo. Sorry, you want me to betwazaala mbadde mbasabe ekintu kimu wadde wazaala wadde oli waka ddayo obeere ti omusajja kyeyakwana. Ekyo kintu nkibagamanya abantu babeera balowooza twagala abakazi bambale bubi what si bwe kiri. Omukyala baba bakusaba nga weebikirira naye kibi nnyo omusajja okusanga nga luli wali toyambala kaleega kati muyambala akaleega kilo 8. It's too bad. Njagala nzirako ewaka nako omukyala wange nga ali bute musajja nga ali kusinki ayoza bintu nga ali bwerere bande nga abakyala muyige ebintu ebyo atuleko waggulu ku sinki nga ali bwati nga wasalira ebirungo. Omwana ali akusaba ennaka waawo nga buli wogendawo abeera bute bwerere. Sina nsonga lwaki nze sambala. Sina nsonga lwaki like nyambala engoye era nze waliwo olunaku lumuzi bedaro yaŋŋamba nozange zijja fuluma ne mugamba mpozi omusajja aninze nga neebase obanga bandragi. Lwaki abaate mukyayambala mpale ennaku zino? Kisinziira abaana bali mwakeega kisinziira ku lugoye lweyambala ate nekirala getting uncomfortable kati waliwo fe abalina ebisambi ebinene ekitegeera empale ekosaamu etuuka ekiseera kati lwatuyambala Mothers Union empale eyiweesa omukyala ekitiibwa. nze leka nkubuulire nze omu ku bantu abatayambala bayika mu ngoye bayika lugoye on its own. Nina baruwa kalina kwongerako. Ate munyambale empale y'omunda ate nzizeeko bayika mukwano ngenda mu kigo Gumbya. Onosabika nsabika ki? kume bugumu. Olimanya eririwo already oyagala mbabuke bubabusi. Mbajjukiza Victoria University Erinjinja Road abaagala okusoma math intake ngenda mu maaso wabula ekyenjawulo ekyo Dr. Mganga hi. math intake buli omu agenda afuna free AI training ya bwerere
genda ewansi obenga osoma baya ne course endala ne diploma ne bachelors ate bakubaya n'ekiba kyenabagalako nti they have affordable courses. Thank you. Starting from as low as 800, 500. Of course, where? Bakwane career guidance. You are going to course. You get to quiz some musio. I tell you, I got talents. Victoria University, the university. I don't manage if I have been to see my social media, which you are Malaya, Obanga Jaga, over a video, one category singer, category chalo, one you and Jaga. So nemba jukiza nana habo mouthwash gwe arumu amanyo ova mo sai oya darumu amanyo ganyenyera tori abyocha amanyo obunya akaba amanyo obere nesima yange ya Shuga kwesa nana habo mouthwash musanga mu supermarket ne ndo ashulu nazuna eziri mu gwanga gwali ebweru genda bakune twa bana Uganda ofune nana mouthwash ajukira yakaswa National Drug Authority kwesa nana kulwa amanyi amalungi mbadde ne Black Sugar CEO Sadi Chick tuli wana ku Skype stores abagalo tambula babutambuza ntukuloni tebagenda mu bawalabu nedda Europe akalagenda mukanya kubutuze yes tukula kubutuze mu season wa manga USA Canada Netherlands to mention but era kuloni yes mukanya visa processing body processing one no visa processing air ticketing hotel reservation mwanambye yakapya mupangise mutu ko muntu ngavudde bwe kahaya wane Uganda weri kahaya ziri ya parking kahaya weri then tulambuza n'abantu abavudde bweru locally wano no mulambulako no tumulambuza ko nagenda ko Maction Falls yonna anything because Uganda is a beautiful country nagenda ke mubende wa Nakayima so number ya mwesha Skypins 0709 707 197 tusangibwa Ntinda ko Haruna Mall level 3 omwaliro gonna gwa botuka bot don't Chris yewayo era nabantu bajjana ne bamunonya. He's actually one of those men as well chefananyiriza ko ne Victoria University bali batine talent ele gulu yabadde kawo kunoni v wali Jasmine yes nasoka sabulawo Maria Chisei saze wate wankubidde ne sijja wasaze pate yanyumye nemba jukiza chaka nade n'ekyebikiro nemba jukiza chala mwese service dwali abasajja namwe abakyala abaliye ngagateza ku mubiri waga breast family shalom abami bemwe 225 abami bemwe it's not normal for men not to shave. I don't know who told men that it's normal for them not to shave. Ebyo ebintu nze abachala bange bazze ne bangamba biba nubula amukumwe ekibasibyeko obwavuseezuze mu January wayingira n'ebyoya bya 2024 muntu nabira n'omuzanga gulinga kino ekirifu musibe bulungi mweraba